Kuba supermarket abadde tusindise tulabe eyo emboozi gireke nandi befa tunaba kugireka supermarket abadde tusindise naka mugende mundebera mukyala wange oba ali lubuto teyandabanga gende ewe wavaayo kuva we yavaayo abadde akumisinga nze ebibye SB4 MEDIA tuguse ensonga gyosinzidde okutulaba tukwaniriza ate nate wano wolengera tuli mu kibuga ekikulu eky'Embale weebuze tuzize kukola ki SB4 MEDIA tetutera kuba ku nsonga nga eyaggayaga era ngombo yaffe egamba nti tuggusa ensonga tuzze Mbale nno tuyitamu buyisi tugenda Solonko tutuuke Solonko tuvuge paka ku kyalo Madodo gye twatwala Sharoni mukyala wa supermarket emboozi eno mwagigobera bangi nnyo era lujja mwebuuza nti bannange mukyala wa supermarket ye yabulirawa naffe nno tubadde tukyetegeka nga tusondasonda twagenza okukera ku makyanga akakebe twateekawo kusondasonda transport weno nga kazitowa ne tukamenya ne tusalawo okubanga leero tubukereza nkokola tubeere nga tudda ate Madodo tuli mu Mbale ve tuvuze mpola Mbale wala twayise wala tutuuseemu ng'obudde buwungeera mutusabire otunatuukira ate Madodo nga bukyalaba ekyembi essimu kwe batuwa okubeera nga tufunira Sharoni oba mukyala wa supermarket essimu eno teriiko tugenda ku possibilities tugendera ku chances olubuto lwakula naye gye tugenda tumanyiyo bulungi twajja naffe tubuuzabuuza nabano we tugenda mutusabire tutuuke bulungi Madodo naye nga twolekera okuba nga tugenda Solonko tubuuze wanowo tubuuze Solonko boss gye baleko eno ye Solonko tweyanziza okay fono kyajjukirayo naye nga muganda wange yo walako Solonko walako naye nga atera ne mu Solonko twakubanga tutita muyisi tugende paka ku kyalo Madodo mutusabire tutukeyo nga bukyali misana naye nga era challenge endala gye tulina abeeri bamanyi olulimi olugisu ate nga naffe olugisu tetulumanyi kyetumanyimu mu lugisu mulembe mulayi obwe tukoma naye nga Sharoni ye oluganda alumanyi mutusabire tusangeyo Sharoni ono mukyala wa supermarket bulijjo gwe mwebuuza tunyumyemuko naye tulabe ezo byafunye ng'ali eno tulabe obulamu bwatereera tulabe embere mwisize etya wamu n'omwana gwalina mu lubuto ye ali atya nze SB4 MEDIA tuguse ensonga koli muzukulu wa Kawaja yakubuuzaako nga bulijjo Wumalu ali ku kamera ateera ne ttiimu yaffe nga tutambudde Semanda izepide danso kawunyemu naye tuli naye twolekera Madodo tumiddeko wenna oberera emboozi eno kuva mu ntandikwa ate aba mboozi eno kuva mu ntandikwa sooka olabeko katini nnyo then tukomewo naye nga tukyali mu lugendo lwaffe okubeera nga tugenda Madodo oba mugoba leero mugoba mwana wa mwasa muto kakato yagala kuba supermarket soko kakani bagenda tebamutwala mutata yagala kwogera na mukyala wo ngo omukyala omulala asusiza nnyo okumanyira naye nga mukazi wa muwasanga omwagala nga mwagala nakati era nkyamwagala mukuba leero buli kanaku ng'onkuba omwo mu nju ng'oŋŋaana n'okudduula ne bamama kumbi simanyi bangamba ebigambo bwe kugamba nti omwana omusala lukule naye nina ensonga zange babaddenge toyagala azannye n'abaana banne kale nomwana mutaso azanya emizannyo alina emyaka emeka oba olowooza simanyi myaka gifika olina emyaka emeka nina 18 ye alina 14 olina 18 omwana ono agambye
wamuwa ekitabo awandiike buli mirundi gy'agenda mu ttooyi akirina nsaba kirabako kituufu nnyo kirabako Omaze emyezi 5 naye wali ofuddeyo okunoonya ku famire ye onogola kana kumugamba ndiro wangamba mbutwale ewafe n'obeera serious sikugamba nga konti ndino ntwala akewa munogana ne mugago boganta ntwalewa ewaffe tewagaana tayagala angamba bwe nkutwala ewaffe gwe toli mukazi nze nembireka n'amaana angamba mbwanoliyo tugenda mpolampola bawo mwagala simwagala byankoze bimala tolina lubuto Nabuto nangamba ndujjamu nendamu nenfuna olulala naluya era nsomera mbusimanyi ndujjamu siwe Olubuto tulina bagonjoola esawa zino tugenda mutwala tumanyi gyagenda tumanyi bimukwatako tumanyi bimukwatako nze omukazi moto yange bwasalawo nti ngenda sina ansa tegeera teweeguya sina ansa bwagamba nti kati nze ngenzi wali ogambye okugenda naye tofuna ebikwatako kuba tomugoba ate bugobi oba muli baddembe okutuuka eri ne mukomawo kiri bwe kiti twagala kumanya ebikwatako in case tomugoba sinamugoba osanze mugoba tomusikambula owooza nti vaayo jjayo engoye ze kiri bwe kiti nze omukazi kasita awuliriza omuntu wabero singanze abatakyali mukazi wange yani neruli omajja wana kimugamba ne gavumenti tekyatuyamba kyekiri okay kiri bwe kiti namuwasa mu gavumenti anti wulirayo sala kuntabula oba munsiba munsibe mukazi ali Olubuto agenda kuzaayira omwana bakuyitaani bakuzaala twagala nti indike singa azadde omwana oyo tukusangawo omwana omulabako kigenda kulumanya obulade nga bazadde omwana omala emyaka 10 nga tomulabyeko ekisobola Oli blood, twogere ng'abasajja. Siri musajja. Andi oli musajja, olina omukazi olina n'omwana. Tutese ku ki? Abayo. Mumubuuze ekigambo kimu. Gwe mbeera kyegera okujjaawo kigwe. Nanti abayo kiri bwe kiti. Tugenda abayo jangu. Anti jangu super. Abayo omukazi tumutwala mulabirira. Mulabirira. Anti abayo kumulabirira akuzalira omwana. Tazaalabireke. Omwana oyo. Tazaala. Tagera kunzalira mbogo. Tazaalabireke. Kumanya mukazi wange. Sagala kumanya. Azaale si wange. Ewa. Singa badde wange yali wuliriza abe wabweru. Sino si wange. Ono wamwe nga abantu. Wana waliwo ddwaliro ky'okumbi. No tusobole kwera mukebero bakitufa Olubuto. Kwa tuyinza n'okuba nga tuli wano nga tayiro. Aho tugende bamukebero nga nange wendi. Kakumisatu tuwe kumisatu. Bakutesti. Mutaddisamu muto oyina omumwa agamba nti ye bali wa kitufa Olubuto. Iye. Ashubwandigeze no confirminga kituufu nti omukazi agenza ali Olubuto. Wali banga azadde. Ndaba. Omujulizi wetu. Era omwana we bw'anaaba ali Olubuto. Ffe tulijjulira. Tugenda funa eddwaliro eddeneko bakebere ebisigadde mu bitulekere SB4 MEDIA koli umalu aliko kamera nga bulijjo tugende mu lugendo olugenda Mbale Chalo wano watutuse kyechalo mudodo naye watulimbye mu nnyo cyangwa totulese tuli bagenje batotuleka kali exercise ate wano kikwetagiki anya kwezi akakwagane ubona ko zite ubigwene gwe wala akatusa uya dane baade nyaira bababa kane ngono wangana bukwasi murate mugamba muri kino nakolaga n'omukana ona baya lekana nawe iwe kana kino Boti ya mweze. Amweze tuwakaloma tamweze lida. Okaloma na basi abana ngene were wo. Akora buvine. Ba Yesu ubonyene bawo onisire. Labisa mugamba muri kinsa ali kumwe muri. Obana ani sana mulwanisi.
Atana muzani pa. Okutegerese. Bamalayika baleeta yo ebeerako ndowooza emboozi eyo ogijjukira era eyagigoberera bannange tukomyewo bulijjo mutubuuza si yeeyo bulijjo mutubuuza emboozi eyo yakomawa Sharon ali atya naye nga notwogerera tuli mu tawuni y'e Solonko tawuni y'e Solonko bwe tuli kyamusana nyine tugituuseemu ng'obudde bwo bukyatunulamu naye nga gye tugenda era tuviira ddala ku kkubo ne tuvugira ddala mayiro nno eziwerako mutusabire tubeere nga tukyajjukirayo mutusabire tubeere nga Mukama atusobozese tubeere nga tujjukirayo ate mutusabire tubeere nga Sharon ono tumusangayo era mutusabire tubeere nga bakyatujjukira era mutusabire tubeere nga tusangayo omuntu amanyi Oluganda tutambudde budde bwa kiro eno yo nga twagambye nti yo wala ate era nga wala ddala naye nga kati kyetuddeko kunoonya ekyalo kye bayita Madodo tujjukira ekyalo kye bayita Madodo tubeere nga ate tutuuka ku mwana muwala Sharon yali mu ka supermarket toyoko nga tunoonya ekyalo Madodo ya eno Solonko town ayamba twayitamuko twayitamu ne tugenda ddala ku lusozi luli naye nga twetaaga sala yammwe SB4 MEDIA tugusa ensonga tuze kuwugira andi tuze kuwugira toyogera twagala kutereeza mbeera eriwo omukyalo olubuto lwakula tuli kuorganizinga olw'ensonga enamba y'ewaka yabula twadde tutanga nawe tujja okukulabako bwekyanga bwekyanzi wate n'okwirabako bo n'obavuma nanvuma baati kodi wolageredde okwekyangira nze supermarket sajja Kampala onoonya mugazi sajja Kampala teekebwa mu kamera najja kukola kuyinza baba waka ate siri mukazi wajja e Kampala n'owasa n'ofunisa omwana olubuto omwana agenda kuzaala manyi bati okusikuwasa okukukyaza singa omukazi aladde amanyiwa wenva nange amanyiwa waava nga nabo bamanyi ekuwasa tukyagenda wano we tutuuse nzijukiranga we tukyamira wano nzijukiranga we tukyamira ebbo obudde muganda wange bo simanyi oba butumazaako naye nga mutusabire tugende ate tutuukeyo wano nno we tukyamye waliwo nawo akatemerero kawanvuko ate ng'ekikubo kya ttaka naye nga mutusabire tutuukeyo eri mu tayimu ng'obudde bukyatangaalako ate mutusabire ne Sharon yennyini tumusangeyo nga talina buzibu na bumu mutusabire batwanirize nga tubagenda twaniriza na Mbazi oba Majambiya Mukama abeere ku sayidi yaffe tutuukire mu budde obw'abagenyi tuyinza okusanga nga tutuukidde mu budde bwa kwebaka batandika okutubuuza mu lugisu nti mulembe nga baggyeeyo ejjambiya n'ebiso naye nga twetaaga sala zammwe tuli mu lugendo lwaffe okugenda e Madodo yo walako mutusabire tetulina wakusula tuba tulina okudda ate e Kampala naye nga SB4 MEDIA tugusa ensonga kwoli nagambye nti ffe ensonga yaffe tetwagala kugireka mu kkubo ng'eyagga bulijjo mubuuza Sharon yalaga wa Sharon mukyala supermarket ali ku ki naye nga nyongera okujjukiza nti gye twamuleeta wala nnyo ddala nno tuzze mulambulako twabe embeera gy'alimu
yo otwakyambira tutegeddewo naye ate wetuviirako yo wewa katandika butandisi obudde buziba gwenno omulaba wa firimu yalabako ku firimu ya long turn katusubire nti tetuugiza nnyo olunaku lwaleero budde buzibye tetulina wakusula tetulina wetumanyi gye tuli tetumanyiyo kwokukyama kwotukyamye gye tulaga tetumanyiyo twali tuzeeyokko naye munange era nga woolaba osobola okujjayokko olunaku lumu ate era nga mwaze ku bupapa mupape n'otuukayo nga muganda wange gye mwajja tebabajjukira kati nno embeera yo teweeri muganda wange gwa ali eyo ku SB4 MEDIA tugusa ensonga ensonga eno tujja gyegusa twogere ng'abasajja siri musajja andi oli musajja olina omukazi olina n'omwana tutese ku ki abayo mumubuuze ekigambo kimu gwe embeera kyegera okujjaawo kiggwe anti abayo kiri bwe kiti tugenda abayo jangu anti jangu supa abayo omukazi tumutwala mulabirira anti abayo kumulabirira akuzaalira omwana tazaalabireke omwana oyo tazaala tagera kunzaalira mbogo tazaalabireke okutulya kuko bayinza okutulya nga tewalinnya gye tuwaaba bayinza okusooka ku kamera negenda bamufwenka kati nze ng'omusajja omuddugavu omuwanvu bayinza okuntya naye mukyala wa Umaru namugamba ntya bamuliiridde wa kati ate waliwo Semanda Patrick ye bamuliye kale ye talina mukyala ewaka naye abaana be n'abagamba ntya ye bazadde be mukyala Naziwa namugamba ntya tikitabani kyo bakiridde bamuliiridde wantu sironko mwabadde munonyeeyo kintu tunoonya Shaoni nze naawe si ono Shaoni si yeye fananyi mu yeye naye muganda wange si yeye naye ko SB4 MEDIA sharing akatambi kano muganda wange abagoberera emboozi n'okuva gye yava sharinga ekitufuna SB4 ntitugusa ensonga kyekino kye tuliko kazibe saa 8 gwakyo tujja kugutambula tetusolayo eno tulina okudda e Kampala sharinga akatambi kano commentinga twebaza nnyo abatukkiririzaamu tubuuze ba tetubuuza jebalako boss tubuuzaako madodo tudde tuti tweyanziza kale taata tebatulagirira kwegamba saidi zonna omuntu akulagira naye nakulagira yennyini akulagirira atya muddugavu bannaye enviiri zitankuuse waliwo okukulagirira amala okukulagirira n'atandika okugayemba bannange tuli madodo gyetugenda tukyamidde Solonko tusabire tuuka n'ettala z'emmotoka ne zivaako twegamba babalabe ba firimu aba firimu za hora twalizannya hora olunaku lwaleero naye nga tugende tweyanziza nnyo tugoberere mu kujjukira obulungi I remember bano we twaweetera mu lisha sub-county I remember bano we twaweetera naye nga yo gye tugenda muganda wange si kumpi n'akamu ne wano wotutuuka wano nzijjukiranga okutuuka wano nzijjukiranga ababa banatera okutuuka naye katulabe katusubire nti eno gye twagenda waliwo okujja n'osalimbira mu kakubo k'abendi akagenda gye baliira ab'essaza gye baliira n'emmotoka ye netandise okuzimongoka twegamba wano wo nzijjukirawo wansi awo waliwo engeri y'olutobazi naye tukyagenda
bwana naliko tukyagenda waliwo wotuuka n'osanga omukazi akutte ebyayi akutte emmuli ogamba yeeno n'osanga ono basitudde ekintu kiringanga ekiri mu lubugo naye nga si yeeno ate yeeno be bano tukyagendera ddala sanga bajaaji bookisa etaddeko ekintu kiri mu mukeeka kiriko enswera nange naye tugenda waliwo sanga omuntu noweranga akwata mu nvaazo muganda wange katusabe naye senzijukira nti wetwali waliwo abaali banywa amalwa alinganga akatawuni tawuni tutuse budde bwakiro muganda wange osanga omusajja muze yajjeyo akatebe atudde ku kkubo akanudde amaaso yeegaaya nange tuli madodo kyonna kyonna ekiri eno mukama yamanyi naye tunoonya shawuni tulina okugusa ensonga eno tulina mubalagako yes mugenda mulaba budde bwakiro tusuubire osanga omwana yeetisse kulinganga kiranga kiwuduwudu nange kyonna kyekiri muganda wange kyonna kyekiri tunoonya shawuni mukyala wa supermarket gyali jokera nno siwe wano supermarket twakoma siwe wano twakoma okuwuliza supermarket by the way nga baali bamusiba tutugendeko okubeera nga tumukyalirako mu kkomera naye ebyembi abasirikale baamutuma nga keesi ye yali yeekuusa ku kubba ssimu wosula supermarket so tuwa olunaku nti olunaku bwe ndi free nakati nze sikola kati nkola nze ndaba kati ndi mu malawundi gano lwaki tokyakola nkola naye si mulimu guli kati ati ogwakukyuta iswa kugamba nkola mulimu gwa gundi gwewe nali nagamba bambeera wano ne bakubira essimu titwagala tv twagala kino noleeta mali ozijjawo ate nzijjawo ng'omutetekanya wabeera era nga bagaba bakyakola kunoonyereza twali tugenzeyo ne kamera zaffe ne batugaana nagamba no sasa nekufanyije kwa kipepewo saidi yaje ebyo twabitegeera naye nga ye batugaana okubeera nga tumulabako twadde wakati tunoonyereza abamanyi ku luswayiri baagamba nti ebigambo bye batugamba nti tetusobola kumulaba kubanga keesi ye yali nneneko naye katusuubire nti omukulu yavaayo nawe tuva eno tujja kubeera nga twogerako naye tujja kubeera nga mujebalako bannyabo wano bate madodo tugenda madodo tweyanzizza obuuza abantu nagaa tuli kamooca naye kamooca twamulize muganda wange Kampala bantu batusabye amagezi ki sanga omuntu n'omubuuza amadodo nagamba nti tuli kamooca gwe mmanyi ali eri mu kibuga Kampala naye nga wali muganda wange ne bannange twakula emitwe siwe wano wawali wawano waawo twakyamira wano twasangawo n'embalu nga bali mutema mbalu tusanga omusajja akumye essigiri naye webuza akumye yakyo bayategedde nti tugenda kujja nze naawe sigiri abashoni wo tukiira wano tetuuke motoka tugenda giddaka wano baffe abalungi aba SB4 MEDIA finally tumaze okutuuka we twayita nga tutwala mukyala wa supermarket oba muyita eshawuni naye nga tutuuse obudde bwa kiro mutusabe nga tugenda abakadde babeereyo oba ne shawuni yennyini abeereyo naye nga tumwebale okutusabira gye twayise mu bwangu nnyo tweyungeko nga tugenda shawuni gye twamutwala si byangu akakuba katonye balamusizza
bino byo mutusabire olulimi ddo twakomye okuluwuliza olulimi nga tukyali ddala sironko naye ng'ate eno gye tugenze muganda wange olulimi lwaffe ddo lwakomye naye nga yeeno boss gye baleko awashoni yewa twayite wano bade tugende eno kana kawala kemaleta mama uli ali ate ko kaliwa wekale katunonyezeeko okyatujjukira ffe kana kawala kemaleta tubakuddeko bali mu kubojja muziki bali mu kulya ssente okulya ssente si kulya mwana abaana bo balikoleezaabwe ganda wange kiri madodo yono maama jjabo gy'omuziki totwekanga kai kojja tokwata simu kojja kankwena microphone kojja ye mujjukira kojja oli oti ndunje tokwata kuba esimu tozikwata esimu terigina esimu zesina esimu kati waliwo esimu gye mwampa we najja luli naye leero njikubyeko nga tewali akwata nze siriko n'esimu ade tuze babuuzaako okubawuliziganya kati magezi ki mugemuza Sharon yaluwa tuze mubuuzaako otwamuleeta aliwo omuganda we eri wangulu tuyitirawo okugendayo tumubuuzeeko naye wangulu mujja kutuuka esaawa eno kweri wala nnyo bagende bamuyite mujja kumukuumako dakiika nga mmeka wala nnyo wala ati otwambuka wano tetusobola tutuukawo bagenda kumuyita tutambule mpola mpola kujja tugende tumusange mutambula mpola tutwaleyo mpola mpola kawamutaana ano bantu bose tugandeyo mpola mpola ukulembere tambule ana muko wa moto kagende namwe niwe batu zena bapaka wanayi nenga kali mbonesa tikodi miyo mulanga sebo olabanze jenga manje mbade tugenda munona naye abantu wenga manje sobola tambuzawo na bigere usobola okugenda ne motoka tutukayo motoka etuukayo tukayo okay ayo gatuwerekerako tugende tumusange tugenda musanga jabeera oba yagenze ojase bugenzi agenze obugenzi wa muganda we okay tweyungekoko omukulu naganda tuwerekerako tugende tunonye Sharon wonna wonna waali naye nga SB4 MEDIA tuguse ensonga kwoli nawo waliwo ka distance naye tujja kubeera nga tutuukawo ate tujja kuba nga Sharon tumulabako tweyungeko nga tugendayo ate okumunona gende muganda wange ojaka tukomewo ojaka tuze bagulire munywe mwenna kale tweyanziza nnyo
omutulaze era netwogera munaye chairman bantu bano beza kokale ano olaba kiri kuyombesa wano ono kyamaani wafa kati beekanzeemu obudde bwe muzze otegeera neze engeri gyoyogeddemu nze nsobodde kukitegeera otegeera aliwo omwana gwemwagala ate kyewunyisa n'ono abamanyi otegeera kati lwaki ndi kunyonya ono kyamaani tubadde bali kunoonya oyo omwana ofuna bulungi bw'otuukanga mu kitundu ofuna bulungi osooka naye bw'otuuka n'otandika okwata abantu babamu okweraliikirira ofuna bulungi abamu tusonyiwa naye kyamaani mutulaze mutulokyaki tugenda ni kyamaani bogenda kyamaani ekawaganike ni kyamaani kakati kyamaani wano twajjawokko Shawni yali Kampala nafunamu kati pakayanyuye fetuli musooke musirani omune yogera papa ngammeka wamawe ebere bamuleto wane mumulete tuli bamawulire tuli bamawulire kyama papa abana mzee takusulada soke baika mauli ne kama soke bala mati bale koje kude weze mu kude ke ubula ida kana soke afu na chama amati beneze kuchichi omuti beke chikoni buzwa ambisanga alkaga nenga wada mwana ambise bwa ambise tokwadi ma wakupoko chipoko chiba chibi chipoko kabisa kwadi ma kwale kanibi kankuletere namba oyubanga siri kujama ngenda kuja wangu omulete odi mozo mulangi bakwetu oyo muganda we mwagala Uganda wadayamba fete tulina buzibu okukwasa byokukwasa naye budde bwe tusaba tusonyiwa akasa mutuleze chairman kiraba fete tulina buzibu leka bamulete si wala tayina buzibu kati Shawni yali Kampala bamugino ng'agenze kukola n'atuuka eyo we musira koliyoni n'atuuka eyo n'afuna obuzibu ne batukubira ffe nga bamawulire ne tumuyamba ne tubikolako ne tumukomyawo eno era kojja atumanyi twamukomyawo naye nga tulina okumufolowinga okujja omulambulako ali atya kati leero twagezezza okuconnectinga n'eno ne tulfeiringa ne tusalawo okujja twali tuzze balambula okulaba Shawni embeera gy'alimu ekyomukisa omubi nti jama badde mungi okuva e Kampala paka emukono ne tumalawo obudde bungi atuvuze paka bwe buno budde tutuuse wano eno tegeeza obudde obudde butukutte bukwasi nenga bali gwawe wateje bali kumulimo ne basasulwa kulondo omuntu yasi paka anano paka angaji batu wana babayo babulira kafika kiroko ne zengo ko kibude we badabule ne bunana kubona Shaloni bagana kubona Shaloni bagana babona alatien mubera zewe kyonye sikyo kyobakama bange kyonye ne busi kati katumulinda ko ngabagaze muleta bagenze muleta ano kumulabeko nyamuko naye kyonye ne busi ano da kubuze ko no problem
panonya akuba recording nga yabaganika bati waira kuna ayubanya kujira byechina kujja koza ku luganda onokoja agamba kiyo onokoja jasi byayo kunyumya wati mbomuso wa ku recording ko wano nebenga banyumyako namwe we muti byayogera katulinde shawoni Okay, embeera ebaddewo ogitegedde era ogiwulidde bulungi naye emu ku bizibu byetusanga naddala mulimu gwaffe gwe tukola tusazeewo shawoni bamuleete buleesi watugambye nti ekkubo ekitugenda bbi tusindiseeyo booda naye wano tuli tulinayo maama naye nga twayogedde nti mami tamanyi bulungi lulimi lwetukozesa oluganda era nga ye ayogera lugishu saidi zeno tulinayo omukulu agenda kuba nga atuyambako okubeera nga twegerezaganya ne maama ono omukulu gye baleko ssebo kale ssebo basibya atya ne ssebo muli bakambwe ganda wange embeera bwetyo weeba naye nga abantu batiddemu ng'abantu naye bavudde ku kyokutya weeba embeera nebaddewo lwakuba obudde bwe mujjiddemu ng'omanyi abantu b'emukyalo babeere nga batyamu ng'omanyi oyinza kutuuka ate omuntu tebakumanyi katundu so omuntu n'abe nga atiddemu lwalwekyo lwaki olabye ng'abantu babadde mu mbeera bwetyo tutisizo tutema amajambiyo kwokya emmotoka twalizeeyo tutya amubeere bagumu tekirina buzibu kyamaani waali wakatundu terina tabu okay maama gyebaleko maama mama wakoma mama obulamu bwo buli butya ndi omulayi oli bulayi oli bulungi otujjukira bajjukira okay tuzze kiro munamama onotusonyiwa tuzze kiro entambula etutataganyizaamu naye bulijjo tuli eyo nga naffe omutima gutulumya batulumira munyonyolemu bakobamu bati batu bano kina baziye kweza bere bayeza kale nenga beziye lwekuba bati moyo gwa begu baluma kusinzira kitu kyesi beza amugamba kweza kubona enyano kina boti baba kubesimu bati kulukweza kwalinda kakufanada mbo mama agamba mbo mwakubako simu mutumugenda kujja nete mwajja kati tuzze mayi bati bezi shawoni yali atya Salo nali watyo nibula mu bwebuti bwatyo Salo ni bwatyo nenga wali okay wotwamuleetera gye twamujja batugamba nti yali lubuto kituufu mweruli kati luli myezi ng'emikolowooza utolekyenako mwakomale sitaatuse mwasuula wangi agamba temuli lubuto ye mwenye agamba temuli mama atali mubuuza nagamba nti mweruli kati luda lulimu boti kyalo ninga yezi mwi wana owezi kwamwamale si mwasuula mwaza kumusayi nenga musuula mbo lwavaamu omusujja gwamukwatamu ne luvaamu ate nga kibi lwavaamu olubuto ng'omanyi embeera y'omukyalo ndowooza ng'omanyi omuntu oyinza kutambula omusujja nkukwate ng'omanyi embeera yayo bwetyo lumu namukubirako yankubirako ne mubuuza olubuto luli tanaga nti olubuto mweruli lwavaamu ddima mu lubuto mubuuze kati luda lwotulamu ddiina lwotulamu embeera yesi mokubira esimu okinano mundu abo mokozako omusawo akuwa wabona koza omuntu akuwa malesi ngaakwera malesi mundu amo mozako obusamusa igwazako obudegude nenga musuula bw'omusujja gwe gwamugyamu mu kaseera kataali kawala bbanga lye mwagiramu eryo lumaani luvaamu naye omusujja gwajira ne olwaviiramu lwali lutandise okuvaayo olwali lutandise yesi lwali lutandise okuvaayo ne lubuukamu omusujja gwamukwata biseera ndowooza bwe waba mwamukubirawo simu awo mu biseera ebyo ate ago mawulire mabi abazi bagoberera emboozi yaffe eno ku nsonga ya supermarket ne shawoni amawulire ate amabi ge twakafunawo nti olubuto lwa shawoni kituufu lwalimu naye
ekyembi omusujja gwamukwata ng'omanyi embeera y'ekyalo ne luvaamu. Omusujja gwawe gwamukwata temwamutwalako mu ddwaliro mumbuliza? Bati ngesi mumuyako mwirwaliro bamujanjaba omwana atula omwana iba omusinde yamutwala mu ddwaliro ne bamujanjabaako. So n'olubuto lwavaamu lwali lwa mwana mulenzi yali atumaze kutondebwa. Amawulire mabi naye Mukama yagera. Okay, ndowooza amawulire ogawulidde, ekiriwo kiwulidde naye nga tumulindalindako ko wano eno. Mama ndowooza mumuwulidde. Mama ye gwe embeera yo eri etya? Eriwo etyo n'ebirowoozo boti by'omwana osayeza kufa. Mama ali awo ebirowoozo bye biri awo bimusumbuwasumbuwa, tali mu mbeera ennungi ng'omuntu kubanga newabeera talina buyambi buli awo bw'amaanyi. Kyategeeza ali awo alina ebirowoozo biri by'oli omwana mbo katono obulamu buveewo. So ali awo bwatyo. Okay, ndowooza embeera ogiwulidde naye nga tulindako ku Shawn ate twogereko ko naye dakika nga 2-3 tumanye embeera gy'alimu. Kibi nnyo olubuto lwavaamu ge mawulire ge tusanze eno, ate ng'era amawulire agakwata ku supermarket twakoma okumuwuliza nga supermarket ali mu kkomera nga yasibwa. Omusango gwe baali bamutaddeko gwakubba simu oba bamukwata na simu etali yiye naye nga googeka amawulire agaliwo. Tulindako wano ku Shawn Katini tunywemuko naye bagenze kumuleeta. SB4 Media tugusa ensonga. Okay, ali ku SB4 Media tugusa ensonga nga tukyali eno Madodo okubeera nga twaza okulamula ku Shawn naye waliwo kituzudde, waliwo ekitali kituufu. Shawn buli boda gye tutumayo okugenda okumunona tebakomawo. Waliwo yasoose okugendayo nagamba kumpi nnyo teyakomye. Waliwo n'omulala yagenze naye takomyewo. Naye nvuuvu mwezi li wano ebyo bikyali bizibu naye buli omuntu ayagala kwogera bifa ku Shawn. Kyekituufu olubuto mbu lwavaamu naye ndowooza waliwo ate ekitali kituufu. Jjukira nti olulimi lwe boogera tetulumanyi ne tuwira baba ya mukaliga ererere tetubitegeera. So mutusaasire atava mulungi afa awoza ensonga za Shawn ndowooza tuzeenenye. The good thing Shawn ali waabwe waka ekyembi olubuto lwavaamu kyo si kirungi. So ffe kyetuddako okuva wano kugenda gamba supermarket nti olubuto lwo lwavaamu ate twegere n'emirimu gyaffe. Olwo tufunyewoko ku nvuuvuumo tugenda kubeeramuko kati n'endakiika nga 2 tuyinza okubazuulira mutusabe tuyinza okubazuulira amazima amatuufu naye nga SB4 Media tugusa ensonga kwoli sharing akatambi kano abagoberera emboozi eno kuba gye yava paka kati tubeeyanza nnyo abagisharinga abadde bagibanja yene embeera eriwo. Njagala kukuddiza bibyo naye tonnemesa bulemesa. Singa dozo nagala mbadde mwana njagala kumbinziriza. Tuzokakasa kituufu. Tuzokakasa kituufu watereera. Nze nkwetere emaali yo eri tumbu enatera okusumulukuka nabakamwenyumwenyu kofunye ku matama. So ni mumutukwese ali kujja bagenze omunoonya ajja mbeba gumu ajja si wakujja tulina okuddayo. Shawn abuze omuntu omulala agenze kumukima bakagendayo abantu basatu naye tebadda Vumalu bajja ne booba si ono oyo omusaani wene wene zakagenda boda satu tezidda zakagenda boda satu tezidda kati tumwenenyeza.
abanda we bali bazo batidde okumuta abeera wano abeere abeera wa mama we kawo mawa twayali bagamba kumpi ne buli agendayo tadda manyie batalo yuno musani we ibeba za naye paka yeso yayo yesali owamenyayo ko tumusani we ne atidde kirabika anti omanyi embeera z'omukyalo nga we zifaanana kwegamba twekwese bekwese atwekwese bekwese kiyinza okuba kya mukisa mulungi shawe tumaze ne tumufuna mu kusaba okungi taddeko abasajja emekete ne bamunoonya bakujjeewa eri waggulu wajjajja wange oli wa bulumi tufunye ababodaboda bana era abakola bakoze ku mulimu gw'okunoonya Shoni bannange mwebale nnyo mwebalire ddala oli ute Shoni ndi mulungi oli bulungi obulamu buli buti obulungi weekweka nnyo tuze tumalawo essaawa 3 nnamba nga toliiwo baade sementi no muze era wano we tuli twesuddeko akabanga kubanga era abantu babadde bangi nnyo ne tumuvuga ne tujja eno walako okuva twavaawo embeera eri etya si nnungi nnyo si nnungi etya si nnungi etya kuva nava eri n'olubuto mama wange era tali bulungi nnyo ekiri awo ateekeko okundabirira okulya webityo wava eri n'olubuto olubuto luliwa mwana waali aliwa ali eri waggulu mulese nejja wazaala muzaala ddi Lwakusatu ku Lwakusatu luno izi wiiki ziyiseewo mu Gwokusatu twakweta mu Desemba mu kuleeta mu Desemba oba twali lukyayo tuno tetunnavaayo tewadde okimanyi no okulimba si kyekikulu Shawni wantu wajja no mu Desemba kati mu Desemba twaviringa lwa myezi emeka omwezi gumu twaviringa lwa myezi gumu Shawni no muzaira ku myezi ena twaviri mu Desemba lwa mwezi gumu mu Gwokusatu nozaala baby girl kati omwana ali myezi ng'emeka Shawni baby ali myezi ng'emeka ayinza n'okuba kati asoma nato tulimba tuwira amazima Shawni tuze kulambula kutuli bakwano bonzo omanyi bulungi kuva ewa mukulu supermarket netuguluba paka eno kati tosaana kunnimba kama olubuto lwavaamu ekyo kituufu lwavaamu kiki kiki nange simanyi okyalujjusamu naye nali awo olubuto ne luvaamu wali otudde butuuza olubuto ne luvaamu edda sekutuula awo olubuto ne luvaamu ngayogera tunudde nani amutemyako wamma wali otudde butuuza ne luvaamu olubuto nedda omusujja gwanuma ne luvaamu kati lwaki osoose tulima nti wazaala nedda sobola abalimba zebangambe we batyo kati nze mbogedde amazima lwavaamu ani agambye nti otugambe nti wazaala ab'okukyalo kitegeeza osoose n'otwekweka nga lwaki otwekweka ffe tubadde tuzze kukulambulako tubadde tumanyi nti olina olubuto tukutwala e Kampala tukuteeka ettiika ozaale omwana ffe tetuzze kukusiba tuzze jasi kukulabako obulabi kituufu olubuto lwavaamu sobola obalimba mwajjamu lujje lwavaamu luka lwavaamu luka kubanga wetwava eri otugamba nti supermarket tutomwagala
ekigambo kujja mu lubuto kibeera kibi tukakase nti terwavaamu nti tewalujjaamu saalujjaamu ate tuwulidde ab'oŋŋambo abo ku kyalo nga bagamba nti mwekobana ne mulujjaamu nedda batugambye nti obadde wa musajja wafumbirwa nedda wano obaayo mbuze ku kyalo nze mbeera wagundi wange tuzze waka nga toliiyo anti ninnyeeyo leero okubeerayo olinnyeyo leero kaji ogenda okubeerera ddala iye ku lwaki ku lwaki saagala ewaka waka toyagalayo atulaba kugendayo obulamu buli butya olubuto lwe lwavaamu wagendako mu ddwaliro saagendayo lwaviiramu waka Shawn lwaviiramu waka notagenda mu ddwaliro kulongoosa oba kikyewanywa okuvaamu tewali kuba supermarket abadde tusindise tulabe eyo emboozi gireke nandi befuna tetunaba kugireka supermarket abadde atusindise nakaba mugende mundabira mukyala wange oba ali lubuto teyandabanga gende ewe wavaayo kuva weyavaayo abadde akumisinga nze ebibye tosobola kumuddira kulwaki kiki kyeyakukola ekinene ennyo sisobola tosobola yakola ki ekinene ennyo okuneegaana n'agamba mbu simanya azaala ki sisobola yagamba oba ogenda kuzaala mbogo kati sisobola kuddayo ate wajja n'aleeta ebintu ewaka sisobola aleeta embirye naye sisobola otwakukomyawo twakulekaawo ng'ennimi ezimuya tuzitegeera kiki ekyatuukawo tewali maama oba taata baasanyuka nga okusanza oli lubuto nedda bakugamba ki bagamba mbu nzireyo wa bba wange yampa olubuto nze neŋŋaana olwonoolagawo mbeerawo kati ogenda kubeerawo otya ogenda kwenda bajjajja akadde bobadde otya bavuddewo bonna bagenze ekituufu kyekiruba tokankana empewo bobadde otya bonna bagenze obadde otya bonna bagenze batya abo babulaza bange sobola batya bakufunira omulimu okuddayo e Kampala osobola okuddayo e Kampala ku mirimu sobola kuddayo nga naye nga sidda wa supermarket bubaka gye basobola okumuweerezaayo sobola amawulire ag'embi nako mukuwuliza baawo supermarket nga bamusiba bamusibe tosobola gerako mukomera n'omulaba sisobola kiteesa wali wamukuobwa nnyo yantama anti yakola ki ekyamaanyi ennyo ng'ojjeko bino byeyakkuba teyankuba naye yankubamu naye nze sobola kuddayo nagaana newe kibeera ki sisobola Shawn tubadde ngeyo nga tukutegekera nga tumanyi nti ebyeno birungi naye amawulire ge tusanze mama tugambye nti walwala omusujja olubuto ne luvaamu gwe ozise nga wakatulo tugambye nti wazaala baby girl gyali mu gwokusatu okukyalo bangambye mbu ngende Mbale kulwaki saagala Mbalimbe kulwaki webagambye bavudde ku kyokugamba nze simanyi kati okola sebwe nti ne bangamba mbu genda obagambe bootyo ova ku ki like ogenda kubeerawo otya ogenda kubeera ddala n'oku kyalo mulimu ki gwosobola okukola ova omudaala naye nze sobola kudda mu bwawusigaala wabukoowa bakukola ki ekyamaanyi ennyo mu bwawusigaala
babonyabonya. Bakubonyabonya batanga waddukayo buddusi n'ofumbirwa. Kuddukayo. Oli omukazi yambonyaabonyanya olaba ne bamukubira simu nga nzize mu kyalo n'agaana ogikwata. Teyagiwulira. Teyagikwata. Kati, okay. Kati ugenda okuleka kubanga n'empewo ndabe kuyiseemu. Bwe tuddayo supermarket tumugambe tutya? Tumugamba amazima, tumugambe wazaala. Mugamba amazima. Tumugambe tutya? Bakibi. Tumugambe tutya? Olubuto Lwavamu. Baba bwasobola okumuweerezaayo. Okumuweerezaayo. Nga yo bugambo ki bwasobola okumuweereza supermarket? Sirina. Ndi byange. Oli bibyo. Muweereze yakayimba kale. Sisobola. Tulina kayimba kasobola kumuweerezaayo bbaawo. Oyo si bba wange. Kale yali bbaawo. Yali bba wange anti byagwawo. Tokyayoya. Wafuna omusajja omulanga batugambye ku kyalo. Ezo engambo z'oku kyalo bibeerawo. Niwe esonyiwa abasajja okyali mwana muto. Sibaagala. Tosobola kugamba nti ne supermarket yatugamba nti yakujja wa musajja. Oyo mufere bufere. Yakujja wa musajja. Ayagala okwejjako ensonyi. Naffe kye tugamba ffe tukyakwagala nga mikwano gyo. N'omuntu ali eyo yalaba akatambiko naye akwagala nga ggwe. Beera mwana mulungi. Ffe tetujja kukoba kukulambulako. Okyali mwana muto by'abasajja byesonyiwe. Tugenda kulekerayo ku ssente. Oba okulayo ku lugoye ate nazo zikozese bulungi. Tebazikuggyako. Omuntu ali eyalaba bemboozi y'okuva twava eddawa supermarket kikyo osobola okumugamba nga tuwumbawumba. Bibuza ebigambo. Sikwebuza. Sina kyesobola omugamba. Naye yeyanjagaliza nveeyo. Oyo omwebaza. Naye yanjagaliza mwimbeereyo. Supermarket yali ategekako kujja kukyala mu bakadde aleeta ebintu ebingi ddala. Sha. Zaabe eyo pulaani sigirina. Okay, ndowooza Sharon omuwulidde. SB4 MEDIA tuguse ensonga. Bulijjo mutubuuza Sharon ali atya, Sharon ali mu mbeera ki, Sharon biki ebimukwatako byonna biwulidde. Kyembi Bibi yavaamu. Mbeera gy'alimu yeeyo. Agambye okuva n'olwayo tumusanze agenze wa jjajjaawe nga gy'abeera ewaka. Ndowooza byatabukamu. So tumusabire gwonna wenna aliyo tusibire Sharon embeera gy'alimu yeeno. Empewo emufuuwa sizena jampa nalebadde nkuwa jampa naye sizenayo. Ko twaze emisana nga tumanyi nti tujja kuddayo emisana. Naye katukusabire Mukama akubeerere mu bwamu byonna by'okola. Mukama akukuume. Mukama akuwa amagezi ag'okutegeera. Kuba gino emyaka yo myaka gya buvubuka. Gino emyaka tusinga okukolera ensobi. Obanga olina ensobi yonna gye wali okoze, Mukama akusonyiwe. Mukama akulamuze ekisa. Akuteera mu byonna by'okola obwangu. Kitegedde. Okay, SB4 MEDIA tuguse ensonga. Ate na wano tukumye wano. Sharon ndowooza mumulabye. Twolekere mu lugendo lwaffe ate okuddayo e Kampala. Twali tusinzidde side z'eno Madodo, Solonko, Oyster, Mbale. Umaru akoze ku kamera nga bulijjo. Nze muzzukulu akabajja Omuge Sebunya. Beera bulungi, weeraba. Olaba. Twogere ng'abasajja. Siri musajja.
Andi oli musajja olina omukazi olina n'omwana tutese ku ki abayo mumubuuze ekigambo kimu gwe mbeera kyegera okujjaawo kiggwe nanti abayo kiri bwe kiti tugenda abayo jangu anti jangu super abayo omukazi tumutwala mulabirira anti abayo kumulabirira akuzaalira omwana tazaala bireke omwana oyo tazaala tagera kunzaalira mbogo tazaala bireke